Polisi ekutte abantu abagambibwa okukola obulumbaganyi ku Bishop Zack Ndiringiye Sabiti eyise. Sabiti gye twakakuba emabega omusumba Zack Ndiringiye bwe yali akola dduyiro yalumbibwa abantu abataategeerekeka era ono yafuna ebisage ebitali bimu era ne bamubbako n'ebimu ku bintu bye. Mutwale mu ddwaliro. Mu kwogerako ne bannamawulire enkya ya leero omwogezi wa polisi mu ggwanga Kituuma Lusoke ategeeza nga abalumbaganyi bano bwe babagudde dda mu buufu era nti essaawa yonna baakusimbibwa mu buga z'amateeka. Bishop eyawummula we bayita Zack Ndiringiye abasajja abali ku bodaboda bamukuba ne bamutuusaako obulabe ne bamubbako essimu. Twagala okubategeeza nti abaami abo twabafuna era tubayina nga poliisi. Wabula era waliwo n'obutemu obulala obwakoleddwa ku mukozi w'ekitongole ekikuŋŋaanya ky'omusolo ekya URA mu bitundu eby'Entebbe. Kitoro ne Entebbe International Airport. Twagala okubategeeza nti eyamutuusaako obulabe we bayita Njorok John Bosco ye victim era ye mukozi wa URA naye waliwo priest Catholic priest eyamutuusaako obulabe we bayita Alinga Dominic. Twagala okubategeeza nti Alinga Dominic ali mu mikono gyaffe nga poliisi era okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye ku bujulizi bwe tuyina tujja mutwala mu kooti. Alinga yali era akyakolera wadde ali ku suspension naye akolera mu parish ya Iriri mu Nakapiripiriti era twazudde nti n'eyo yalinayo emisango egyamuleeta okuwumuzibwa bwe bamuteekako omusango ogw'okubba ebirabo mu luzungu bye bayita offertory. Lusoke takomyeko atangaziza ne ku bikwekweto ebirala mwe bakutte abagambibwa okuba abamenyi b'amateeka kayingo. Kizito Isaac bamulumiriza nti mubbi lukulwe era twasobola n'okufuna abalala 8 mu operation eyo nga baali babbye era n'ebizibiti bingi bye twafuna mwalimu TVs, fridges, hoofers, emifaliso. Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.